Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage ewantu awo waliwo baasuddewo enkoko ya bbulaaka. Ndowooza mugirengera, mulengera mulaba aka bbulaaka ako. Eyo nkoko balaga nti baagikoleddeko emikolo, bwe bamaze okukolerako emikolo ne bagita n'egenda. Olw'ensonga yo nga yo ebadde eriko akagisibiddwako, naye akagisibiddwako bw'okatunuulira kafaanana olubugo, kuliko n'engeri y'akatuttwa. Baakasibye ku kinkira kwennyini kwe baakasibye. Enkoko zino tuzisanga nnyo era mu bitundu bino weebiti. Olw'ensonga nti waliwo omwala nga bwe mugulaba, ate mu maaso eyo gye guva waliyo abakolerayo emikolo bwe gityo. Ebiseera ebisinga bamanyi okukozesa ebintuntu ng'ebyo nga babireese bikolerako mikolo. Bwe bamala ebimu bamanyi obutabitta, babita ne bigenda. Kati bwe bigenda eyo gye biba bigenze, gw'ogamba nafunye enkoko yazze ewaka simanyi nannyiniyo, n'ogenda wa chairman n'ogira nga chairman n'agamba beera nayo, kumbe olina by'onziira mu nnyumba yo, ebyonziira by'ogasse mu nkoko zo. N'olwekyo mulina okwegendereza nnyo enkoko ezo ze mutera okulaba nga temuzimanyi ku kitundu. Wano ky'olina okuyigamu kiki? Kimanye nti enkoko ezo bazikolerako nnyo emikolo egy'enjawulo. Bwe bamala bamanyi obutazitta ne bazireka n'egenda n'epaapala byayo. Kati gwe abeera agyesibyeko gw'ajja okugenda n'ebyo bye babeera baagitaddeko. N'olwekyo kikulu nnyo wano ofunemu ekyokuyiga. Ogiraba yiyo ya bbulaaka yonna, ya bbulaaka, baagikoleddeko emikolo ne bamala ne bagita. Bw'ova eri n'ogamba nti nonze enkoko n'ogitwala ewaka, kiba kyangu nnyo okugenda n'ebyo bye babeera baagitaddeko oba bye babeera beeyambuluddeko. N'olwekyo enkoko ezo mulina okubeera nga muzeegendereza. Ate no tebakozesa nkoko zokka, basobola n'okukozesa embuzi. Oli aleeta embuzi ne bakola emikolo gyabwe. Bwe bamaliriza emikolo egyo, ng'emikolo egyo embuzi tebagenda kugitta nga kyetaagisa kugitta, kwegamba bagireka n'egenda byayo. Kati gwe agyesibako oba agitwala n'ogamba nti nfunye embuzi, ye gwe agenda n'ebyo ebintu byabwe ebibadde bye bamazeeko emirembe. N'olwekyo kikulu nnyo mbeere nga mwegendereza nnyo. Ky'oba olaba nti ebintu nga bino banjagala nnyo bibalaga, naddala mu abali ku channel yaffe eno Kyayiti. Tomala geesiba ku nkoko gy'otamanyi. Beera n'enkoko eyo gy'omanyi nti enkoko eno ebadde ya gundi era ngiguze ebadde ya gundi. Omuntu agironda n'agikuleetera n'agigguza, ekibeera eky'obulabe. N'olwekyo mulina okubeera abeegendereza. Ate era naddala bw'omanya nti ekifo ky'embeeramu ky'oba omutalo oguddako waliyo ebifo ebyo eby'enjawulo bye bakoleramu emikolokolo bwe gityo, kikulu nnyo mubeere beegendereza. Abeera beetooloddewo. Tomala gagulaagula bintuntu bwe bityo. Kati enkoko ng'eyo, mbuzi, tomala gabigulaagula, bajja kukuguza ekisolo oba ekinyonyi kati ng'ekyo nga kirimu ebyo eby'enjawulo bye babeera bakitaddemu. Ky'oba olaba nti mba njagala nnyo ne mbibalaga mubeere nga mukitegeera. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.